round nga Segona n'agenda e Busiro. Abalonzi bamuga tosayininga. Segona najja naga abalonzi bange baganye okusayininga. Segona taba na musango. Kubanga bino ebintu byakolera abantu. Si byakolera kabampaane. Kubanga abaka bannupu abasinga bakola kye baagala. Tebagenda ku interest z'abantu. Ate nga time etuuse. Nana gamba kadima ko radio wano wennyini. Nti 2025. Mugenda kulanga ababaka bofudda bali serious. Ababaka bamanya nti bannayuganda bawumba tuutu nti tubagenda mu akalulu katuuse. Ne baba kyamuukiriza. Ate kati kandagulengera ndi ku beat. Politics w'okukyamuukiriza abantu aweddewo. Abantu bagenda ku bantu abatababugumiriza. Bagenda kugenda ku muntu nga takyamuukiriza. Abantu bakoyo okubakyamuukiriza ng'enkyukakyuka tetuuka. Kati ono abaka ba position bamanya akantu kamu. Abalonzi tujja bazanya matatu. Ndi esawa zaka tuvuma nnyo Museveni ne tuwana nnyo Kyagulanyi ne batukubira enduru ne tudda mu parliament. This time ebintu bigenda kyukamu. Abantu bagenda kuddamu kulonda mu yolero gwa wave. Abantu bagenda kulonda busobozi bo na mazima go. Kakati gobanga olimbako wa parliament yimirira ku mazima. Ogamenti za abalonzi kye mwatuma kirenso. Ati tugenda teka nzaka nyingi natandika campaign. Tugenda teka ngawo embeera mpaka tubulire byakoze mu myaka 5. Ngoseka ongani. Ngera jiteka onga freedom fighters ni independent freedom fighter my friend is in activists. Buli mubaka mu constituency ye agenda kujanga atubulire kyakoledde abantu. Kubanga bamanyi kati oya ndi mukugula bana Uganda bongo temulonda bantu babawoganya boganize. Omubaka mu censoring twakutuma mu parliament otwadde wadde kaddamu ku kyalo. Obaze kuwogana. This time musana soka nemba gamba ku radio kuno. Nti omuntu anajja ne yewanyisa Kyagulanyi nza Kyagulanyi baika tibayiga wale ababaka bakolera ku radio nga tebakolera mu parliament olinga ayogera radio zonna nenga wawe java teri wadde omudumu gwa Naigondo kubanga ngambo tetu mbaka wa parliament oyina emyaka 5 tosobodde kulobinga wadde kabowa holo kale wadde mama bigana munnaye nga bigana bitya kakati kyogamba mu musara kakati kankuyigiriza ekiraki kyenjagala oyige abaka parliament mu kubongeza sente babeera kimu mukubba sente mu parliament babeera kimu nemu kusaba oluguudo lwe namasuba obalabira buli omu neyeeko kakola parliament tetuula mugamba tugenda kuzimba eddwaliro ekiruddu mukatonda mugula eddwaliro teribaayo kubanga bamanyi nti bannayuganda bali desperate omuntu ajja kujjanga abacamule bucamuzi ku radio ayogere ebigambo ebiwooma avume Museveni awaane Kyagulanyi agende mu parliament yenkola njigobye nkuddamu kino nkirangira ku beat omubaka atalina kyakoze kaleeta empale mu parliament bajjo yakyogero ojja kulaba nti endagira oyinza ogamba neewaana kati mona akyangalanya bw'otandika okusomesa nga puroguramu etandise okukwatayo ng'akutemayo yena ali mu katengo ati kakati kanyomba ati kati budde budakiika obugenda kungasaaki kati ze profesa sobola okugera eddakiika 8 nenjogera ekyamagezi mu ddakiika 8 nze ndi elaborative nambula munaasi namanya ekijinsuwa ekiva aganagawo sijja mwogerako sijja mwogerako sijja kudda mu bintu byakyana kito kali akayiki bamukubye naba bamawule mwawula bemwogerako bamukubye akayiku luba kaganaga kyekabadde kaagala tekayina music kakona kekafunyemu kakati nze nzire kwaganaga ndi mu nsonga zi national importance nzire mu bubadi akayike bamukubye akalaavu kali bamukubye ku luyi gange entuufu yalinga Bobi Wine bebe kulu kamiliyoni byaggwawo tebikyakola era ate bayinayo kambawo information abayimbi polisi yawandikidde ba promoter buli muyimbi ayina eggaali nga bagala babaninga nina ekivulu kyenkola ebusoga baŋŋaanya okupangisa abayimbi abamu bayina eggaali era abayimbi mwegendereze Uganda polisi etandise okugaana abategesi b'ebivulo okubategeka olwo omuyimbi gwe babaninga okudda ejjinja ekamuli lwa bigaali ebyo bigaali babikolakola dda byakoma ku Bobi Wine kamiliyoni bebe kulu izezali eggaali naye buno obuliwo byakyana kito kati nekivulu kyange ekyendigito ya busoga buli 3 December baŋŋaanyi okutegeka abayimbi abayina eggaali polisi y'ejjinja yampandiikidde okujjako omuntu gwengenda okulwanirira ayimbe ye Kingisa ne Kingisa abamuŋŋaanyi naye yengenda muteekayo ku mpaka oba ekivulu bakisazamu bakisazeemu kwata yina buzibu Kingisa tatambula na ggaali just ayogera bintu bye ate okumanya gavumenti eno yagwa ate yegenda okuwasa amaanyi etandise okubaninga bushobwe batandise omuyingirira nzinewuunya gavumenti ya mwami Museveni tebamanyi
nti King Saha basanyira mu notice za King Saha. King Saha bino abikola omuganda afuna amaanyi agazitowa agende yesimba wa kusumbu nti bajjo bomunyigiriza kyembanjagala naye kakati okumanya bana abasajja ne bana abasajja bakulira gavumenti no basomawo gasobola ku gavumenti yaffe ejja tujja kuba bayaaye nga Kadima ne bweyambula ote tukuleka n'okola kyoyagala n'okoowa kubanga King Saha abikola mu mukwatira mu muganda abakimanyi temugenda mu muganda kati muba musanyidde mu notice ze kati abasajja bangaye mutolanga King Saha nimbabuuza akoze ekintu byayogera tebikwatagana King Saha bukyanga abyogera mwali muvuddeko mbukati bo balina mentality nti byabavuganya bamwavuwaze balina mentality mbukati katwavuwaze Saha kati waliwo agavuganya gavumenti atayavuwala sente zena zinandibadde nazo zendi bubezi bulungi nini nandibadde mubagagga nga bahamu kyogamu alina kizigisobola kufuna kubanga abasajja balina emitima emibi buli lwovaayo noyogera ku bikuluma nga bakutiisatiisa tojja kuyimba tetujja kuwa kati King Saha babadde bamugaana okuyimba namuwadde shodi bagigaana yabadde alina okuyimba ku wiikendi eno ewedde ne bamugamba tajja kuyimba tomuteeka ku lisiti byabufuzi ki kakati babaninge politics agwe mu Uganda kati bate bagala saa bugambe tujjewo ebyobufuzi mu Uganda Museveni ajjewo okulonda agambe kati yerangire mu bwa dictator Museveni batagala bino bibeewo akwata akazindaalo yerangirira agambe ate abaana bayita 100 revolution abayimbi be Uganda kati kambawe ekyama gavumenti egyetamanyi abayimbi be Uganda bonna bagenda kwekunganya bakube 100 revolutionies bagenda kuba ennyimba z'enkyukakyuka 10 ate omwana bw'akuba oluyimba lumututuka mu ggwanga lyonna message n'etambula kati gonna bw'omuganda okuyimba bikonsati byo atajja kukusombowa nnyo kuba tuli ku mulembe omuzibu ogw'abaana abagezi gavumenti emagezi genandijo yandiba tenyigiriza nnyo bantu bagivuganya yandibadde eteekinga message n'ekyusa ku mwana ky'abayogerako bagamba nti lima oluguudo lw'enkaluka kene enkyokwate tulakita olulime olaba banaddamu kyogera bagamba nti lekerawo okulya enguzi kale okwate abali b'enguzi obatte oba obasibe obutwale ebyobugagga byabwe kati bobo empagi z'abadikiteta intimidation nti bajje banayogerangako ku leediyo nga tumutiisa okumutta nga tumutiisa okumuwa obutwa nga tumutiisa okumusiba kati nzo bati bwenfa omanyi babajja abandi mugongo Bobi Wine bw'omutta omanyi ba Bobi Wine nga 10 abajja omanyi ba abaana bagenda okusikira Bobi Wine tetumanyina gye bagenda kuva babajja bakuli mugongo gye bali balinga 200 kakati bukiroga ba Usaini kyanje bukyanga bafa baswagala bafa Bobi Wine baliwo semogere yatandika enkyukakyuka babesi gye tebajja Bobi Wine ajja kuvawo omulala ajje n'omulala avewo omulala ajje nti ekintu kyokyo kimalawo ebizibu ebyo byonna kukola ku nsonga abantu ze baboogerako naye okumanya bano abasajja babi balowooza kutulugunya kukangakanga kusiba kubanyiga bitundu byakyama ebintu ebyaggwako edda otegeera baganya okukola kye bayita service delivery baganya okudelivaringira abantu bali mu intimidation banawe yavuganya gavumenti kakati bwe nkugamba nti Kadima Owunya akamagenda osenye olulimi gye lukoma osenye amanyi omunda gye gakoma tibagitona abagenda ono abe bulungi ne sabbuuni ow'ebbeeyi kyekijja okumalawo enja ngenda kuvuma ki naye bino ebiyimbi by'eggaali mmwe baana mwe bafiiki Gaza bakalifaaganaga obuntu bwe mulimu temulina future mugende mukube music omuyimbi ng'olina talent weetaaga ggaali omuyimbi weetaaga ekintu kimu mu music si ggaali obwo obugaali tebulina makulu ekisooka buli expensive okubeezaawo biri awkward byaggwako omulembe kati gwadda kakati kankuyagere Kadima okimanyi nti music waba Maddox basse batagenza addamu okuwamba abantu bakoye baboga mu music omanyi lwaki abayimbi batamana ebigaali kuba batabalina music nga baagala kusasamaza balowooza nti okusasamaza ennyo public nti babanoonya bakiyita batya kwogerwako bagende music waba Maddox atandise okukomawo because music abuza afirigo bandi tegwa gwe Katonda alowooza agenda kufuna ggaali Katonda n'omuvubuka Pazo ow'enkudi agenda kufuna abantu kuba talina buzibu ku bantu tabeera na ggaali yali aguddeko nadda engulu amanyi kyekitegeeza okugwa kati alina sympathy ku bantu bannayuganda nti Little Pazo yagwa yakubulira nti empisa embi zaali zezudi Kadima nga ndi ku leediyo njagala okkiriziganya nange buli muyimbi g'osanga abonaabona yagwe yalina empisa embi yalina omutima omubi kakati nsoba obugaaligaali sibulabamu namakulu tebulina makulu baga public attention kati bakubye oli akayimo kalevuke najja bamukubye akalevuke najja ku TV bankubye bali mukunoonya sympathy bya kisiru bankubye akayi mbadde nva kwembasi kati bakyabyogereyo mu bantu mutegeke kitaawo taliyo kitaawo amutegeke
kakati gamba tayari mwegatte family mu mutegeke zandi batojja ku mu mutegeke bojja bwentegeka gombo lya bentegeka kyo gamba ntegeka buli gwensanze ati oyogera ebyekisiru kakati boli bamukubi akayimu kalivu mu mutegeke alien bamukuba oluyite bamutegeka alien ate oluyali luyali byaddala si bipange alien simpaso yajijja byali bikwala ali omanyi lwaki alien byatunda alien okumanya byali byatunda kyali kyekangu yawanika n'emikono mu bbanga n'afuna sympathy sinjogedde kuono okumukanga kakuno bwadi busitanti naawe taata wa mutegeke anti mwesonde ekika kyonna mutegeke kubanga oneesibyeko mutegeke gombuli abentegeka kati gwatuka bategeka alien twamala kujja kuleni tuka bategeka alien kyagulu gwakubya oli bamutegeka abitex bamukuba oluyijuzi mu kibwayi kimugera mutegeka abitex bamukuba oluyi ani yamukuba obadde ki ani yakuba abitex oluyi abitex bali bamukuye ku luyi obanga mega tugambe ani yamukuba ku kivulu kya kaloka sida tebamukuba alakumira mpera bamutuuka kona etwale naye kati botuwanga obudde obutono agira bbanga